embanyi kasobi aliko mikunze naawe kweri empisa y'abasajja okusajja lataana buli kweyagadde amufuna Joseph Walwale Sujja alaba ndiweekwe kuganza Losi Nanja weewaawo nga byali bya babiri kyokka tonenya kubanga bintu bwe bituuse bikaaye mukyala kankubulire kano kaama Nanja yakuba kaguluba lugoota ate nekityo kokogamba nti baana bagalire yanzize kyemba neebuzabuza ng'ongambye sikulwanga kuba kagenga nsimbye kati kyekusaba kwensonyiwa mama kyali kyaliwo kinnya Kwegala kati kukutana wala toyeze wanyumiza bulwadde sibe oyagala kutanda omwami buli mulimu wakempera nawe wamala nyogifunye ensi bagitambula ng'omusala ozondeka mukuyumba kunye kabere kakubire ngende olete n'olungi ndasya oyo eyabaza olw'ebintu eyabazendasosangana bulwadde bingi n'alabye abasajja bakyokka nayetakwejongo limususa obungi Ndoboza mundaba alongereka Tiwenda wangula yasuta Kulaba wangula wandi wagangwa Kunajala mwifuka biza kuanjereka Ono tusele warumbe tanda Ono tusele warumbe tanda Mwendegeka benyungule sika Kiyaye sina bulongi mirembe Musabangi nchakazanako Chentu dendeka yabaga Lokuyonjo mubiri kare tuyonjera Chikefu nyusiria Kaya banange mwenye kule mwabaruwe kuwango Warumba taina suyi Kama ulamu wogabira mkwesiba Otujja kengeri kulubanya esongo Esise tusokako kuba kisidenti Banangoloza kumunono tekwasi Nabe nnaku nnyabo sigenda kuzaawo Sinze kane bekikwatako mwena Kabuli anjumiro tewoziri omuyimbigira Wekubagiririze wamufena Sikyaboka abantu bulako endaluli So sibana abatugenzeeko lunojjo Era tekiriba nditukirize bulinzi Kufe kyakumira mpawo atali kyebika Sikiraba nga yamala kisiŋŋaana N'abaleddawo kino bali kyewuunya Ayi Omukama bino byogerageranya Essubi eryabimaze ng'olwetegeka Edduma ly'embaga liweebuulwa abategeka Nabo liperekezeka nebirayettanira N'omuyita agegeka yabyesooka Nange gye tutabansasira babimbuuza Owamuleko obanga kyana kyasiga Ye wazaala alekeyo tuwefeeko Bannanga bazije waffe ne watabuka Waguna ng'olwajja n'ekigenderera Eri ng'olwajja n'ekigenderera Ebisuuzo mukwano byananyira Kimanya mwaneza ebisomo gyange Nga nkuyita musajja mutuufu Newe tabali bakungana Nemeoza mukazi nejja Mama abantu bakawutabuza Nefukira mala yasajja Oli musajja nakategera Nga n'omunyo osaba musabe gwa bwami Tulemuyo yennungi Kyokka amagezi gayandasinga Azirwa kunyana kenda Kyokka ebintu by'emmaka byaleeta Baraba makoti omwami Nyaza agakoleza nga njera Ekinewunyisa ng'olwala Mwami nze mba nabona ku kitanda Notalala mulo malaya Olwobona ne bakusimba amaaso Naba ne mulirwa n'abwoye Olw'ebintu by'osoma buli kadde Ebyo sandifuddeyo bya kikazi Naye ekyobulirimu omwaka Kale nga walaza bulelyanyi Nange nisiba mitwala waffe Sokoli omukazi ayinza okugenda New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Mama bintu byakugamba bitono, bakisanga lwe bifule ebinene. Kukyala bintu byakugamba bitono,
badde saagala obitwala ebigazi ng'era saagala obitwala emmaaso nakuyomba wadde muliraanwa bifuniremu anti Mikayiri oyo mumanyi kasali bimanya ng'abyasa olwo nfuuka waluyeyo embanji Kasooli aliko mikunze naawe kweri empisa y'abasajja okusajjalataaka buli gweyagadde amufuna Joseph Walwale Sujja alaba ndiweekwe kuganza Lucy Nanja weewaawo nga byali bya babiri kyokka tonnenya kubanga bintu ebituuse bikaaye mukyala kankubulire kano kaama Nanja yakuba kaguluba lugoota ate nekityo kokugamba nti baana bagalire yanziize kyemba neebuzabuza ng'oŋŋambye sikulwanga kubaka kenga nsimbye kati kyekusaba kwensonyiwa mama kyali kyaluwo kinnya ate bwekyamba bajjanga naye mukazi gwe saagala kunswaza fuulusita bulikoma nnyo wadde ekiri mutondo omusajja gatanga buli gweyagadde amufuna namwemanyi mugazalujaka tekitondenya ekikola leka nkubulire gwayomba abakyala bennina abiri bangi wadde wetingalulwe ku Nanja naye banalulungi mbaweza wetukidde okubogola kwenyiziza yenkolero ddala omuntu yekwayerere omusajja w'omuntu gende wakitanga osasuli ekyo wokirima kumbako sikumanyira nze siri ku mukyala mubire emisomo gyange nga nkuyita musajja mutuufu nemutemali bakungana newogomakatuneka abantu bako obutabuuza nefumbirwa malayo esajja oli musajja takategeera nga nomunyonsa bamusabe ng'obwami olemuyo yennungi kyokka amagezi gayandasinga mukazi wakunyanga tata kyokka ebintu byakama byaleeta balaba amakoti omwami nyaza agakolesa nga njeera ekinewunyisa bwolwala mwami nze mbonaabona ku kitanda natererekuba malaya olwobona ne bakusimba amaaso laba ne mulirwa nakoye olw'ebintu byasaba buli kadde ebyo saalifuddeyo bya kikazi naye ekyobuliri bw'omwakwano kale abaleza kyenyanyi nange misiba mitwala waffe owai sokole omukazi ayinza okugenda naye bannange ebyokusagga nga bizze wali ffenna twekaza naye bw'osubya ekintu nga kino oba togudde ku mutawaana sika kintu naye nedda n'obwenzi nawe butawaana wayi amasoko olindeko okugenda kiroberawo nina kyengenda okuwola kirabye siina bulungi mirembe kunswabange ekyakazannako kyembudde endaka yabagala okuyonja omubiri kale tuwonjera kige kunyuzirya aye bannange munyenukulemu abalokubanga kirabye siina bulungi mirembe kunsaabange ekyakazannako kyembudde endaka yabagala okuyonja omubiri kale tuwonjera kige kunyuzirya aye bannange mujja n'okulemu abaliwo okuwanga olwalwo nga talina sonyi
Wale basudda bange yasobya ki munene yanga ntizo tebali awo okusa nage balenzega mabonde koko Enyamibwa ku neti b'ekiwanga kino nze nange bumbona buli nsonga eddoboozi lituse kunkawala oje lutulanga kyamaanyi natudde nezija ndowoolereza mbasanga kutte mekeeyo obweraliikirivu omutokotereza endowooza zatandikamu okunkyuka n'obulumi bwafudde kyonzira nembuliri naddukayo ng'atanayo era lusigubumukka ne siraba olw'ebirooto ebibunye okwekanga lufumbobedde mu ngeri etagendwako nze siraba nga temulisuseeti lusatiriza mbyeya byennaku etakoma bananga olumbe lumaze ulatangange olinga obatta n'ekigendererwa lulumya olusibuza omukwano gw'abanywanyi bange mbasirika bali kulukusuwala mba bali bwe batyo baweddewo bonna mba bali bwe batyo bakuwawo bonna olulumya sajjako oyika kikyotazaalo alizunganirako otegeera kakatala kasakwako oyika ssemu totegeera omwandiina kale nange jangondi olusajja bakonza bataayi bange mukabanga mpawe kakakati tekabazirunda kawayo tekanywa abasajja bakuba kubona lumo nno lwampangudde sigadde kuwunika labati ntunulange eyapedda ku nsikuno kuzanyira kubonga essuubi ogyesa ebinzibamu tebakumikwano okutula wowe lumanyira luno ewe lujoga luno kwerotolulumya ndabye ndibanya waayo etegendwa dda yesituba empaka nti wange bandabire fudde ennyabo olaba essimu etunuulidde bannange bandeseewo gye ndaze talabo ebyamma byonna byonna entegeka zaffe nabikola nti obwomu ebinyi bityo ankwatirako mumagamba gasiraba bindi biyidde sibiyinza nzeka basajja mubabadde baliko muwera nga mukoma kuyo muyoyo yasse naye abasajja babadde basajja nnyo babonna engeri zaabwe zibunye byewunyo bwe nasinzira obalumba neebuuse nebunyanya ekyali kibatankudde kuba nze baali bankozesako nadda konze nedaga omukwano tweteesi gati ndaba tufiibwa kyamu
omuwendo nnyo n'ebibadde biva mu kuddingana mwabiraba teredde tuvuse baluganda nate bakunda ngo bajja n'ekigendererwa buli lwe bajja n'ekigendererwa ebisuubizo mukwano gwanyanyina basirika balikulu okusiba babali bwe batyo bagwawo bonna babali bwe batyo bagwawo bonna obugabira mu kwesiima otujjako engeri ekulubanya essungu ezise tusukkako okuba akisidenti bannange olweza ku muno n'otekwasa ndaba ennaku nnyabo sigenda kuzaawo sinzeeka ne bekikwatako mwenna nga buli anyumira eddoboozi ly'omuyimbigira bwe kubagiririze wamu ffenna sikyabweka abatubulako endaluli so si bano abatugenzeeko lunojjo era tekiriba nditukirize bulinzi kufe kyavumira mpaawo atali kyebika sikiraba nga yamala kisiŋŋaana ng'abaleddawo kino bali kyewuunya ayi omukama bino byogerageranya essubi eryabimaze ng'olwetegeka edduma ly'embaga liweebuulwa bategeka nabo liperekeze ekkanulira yettanira n'omuyita agegeka yabyesooka nange gye tutabansasira babimbuuza owamuleka obanga kyana kyasiga ye wazaala alekeyo nti wefeeko bannanga banzije waffe ne watabuka okunanga olwajja n'ekigenderera erimu lwajja n'ekigenderera ebisuubizo mukwano gweyananyira embaga ebuza akawutiriza bagenyi bange abaali ababuulikadde yewe essuubi eriringa ey'okwewusa oba buliikya ne bakonkole wange nate kano kacwana walomba endotaamuse ne ku mugalo gw'ab'emikwano musonyiwe bannange ekikinaate ekinnondoola okukomala obwabbega endabye sinoga magambifuwa weebatuulanga mbaliridde wetusetula olwali wetusomoza kasozi kinya ku bbeero nga towamu bulamu nga kiseera buno kumbe bansibula engeri gyesaakenga watesanga lulemikanyi yange kumbe bansibula engeri gyesaakenga musango muloko obwana bwe twazaala n'obuno bunkwasa n'ensonyi okulaga esijja ebutandikiddeko bwebambi wala walumbe kyatulanga kyamaanyi n'abaali bayimba kuzaala abazikira okujaganya mbula okuzojaganya basigadde kuyimba nga gazaaka gegatula nti kati lweboolo gwaffe baawo kyakola mukama tokkiriza teryawakanya tata kyogerageranya ennaku ey'ekitalo mumwandeko akaŋŋumbe n'amaziga gegasaba mpinda omuwala naga wagwempereza yanguwaku mpeddeku yange eriryawo mu nsonga ngenze gyebakwesibwa nenyamwe lwakomawo newakulakalo kusebwabeera nnoonya ngenze Mwamikana kutanza kutakula nganje tulende wende mwengo wete Newana wende uliseko unaku Sewa kufumo mwengeleze koye Kachisoke vimungelo mjula Watenekele yojimula Nakume mwenjo kwa mwenyumba Ngati mkumbila msambo ya Kumane wasijamba zake Sikulanga wanagayeke fele Talina kachamu ya jondise Okugule mbele kukunga Kacha wamanyiza nyanya Wakulanya masati kulunga chise Kaka chaza laba jesi Lokada ziyone keche Ewe sali fute ya vyachezi Na ya chile chawula mwazenga Chiwa Mama bintu byekugamba bitono batesagala bifuula ebinene mukyala bintu byekugamba bitono batesagala bifuula ebigazi
ng'era saagala bitwale mu maaso nakuyomba wadde muliraanwa bifunire anti Mikayiri oyo mumanyi kasalimanya ng'abyasa olufuuka waluyeye embanji nga so byalikomye ku nze naawe kwera empisa y'abasajja okusajjalataanga buli gweyagadde amufuna Joseph walwale sujja nalaba ndiwikwe kuganza lusi najja weewaawo nga byali bya babiri kyokka tonnenya kubanga ebintu ebituuse bikaale mukyala kankubulire kano kaama najja yakuba kagumba lukoota ate nekityoko kugamba nti baana bagalye yanzinze kyeva nebuzabuza ng'oŋŋambye sikulwanga kuba kagenga nsimbye kati kyekusaba kwensonyiwa mama kyali kyaliwo kinnya ate wekyamba wekyanga kati onayagala mwana talawa n'okwegala kati nkukutendwa natyoyeze oyinza mulwadde sibe oba oyagala nkutenda obwami buli mulimu kubanga empeera naawe yawamalayo ogifunye ensira gitamulenga omusala ozondeka mukuyumba nkumye kale nekakuviire ngende onetenalulungi nakya oyo eyabaza olw'ebintu eyabaza endaddoosanga n'ebirwadde bingi nalabye basajja bakyokka nayaddakwe enjogo oli kususa obungi ndowooza mundaba noonjereka tibenabangula yasuuta olaba wakuba abandi bagaba munajo bamuvukaniza kwanjereka naye mukazi gwe saagala kunswaza fuulusitabuliko manyoko mbadde ekiri mubutondo omusajja okusajjalatanga buli gweyagadde amufuna nga namwe manyi mujaza lujakati ekikyo nenyamba ekikola leka kubulire gwayomba abakyala bennina abiri bangi wadde wetekalwe munnangira naye banalulungi mbaweza wetukidde okubokolaku enyiziza yekolera ddala obuumi yekwayerere omusajja w'omuntu gende wagitanga osasuli ekyo mukirima kumbako sikumanyira nze siri ku mukyala mubira kimanye mwaneza emisomo gyange nga nkuyita musajja mutuufu newe tabaali bakungana nemeoza mukazi nedda mama abantu bakawutabuuza nefumbirwa malayo ensajja oli musajja nakategeera nga n'omunyo osaba musabe gwe bwami tulemuyo yennungi kyokka amagezi gayandasinga kazi lwakunyana kenya kyokka ebintu byemmaka byaleeta balaba amakooti omwami ngaze agakoleza nga njeera ekinewunyisa ng'olwala mwami nze mba nabona ku kitanda notalalamulo malaya olwobona ne bakusimba amaaso naba ne buulirwa nabwoye olw'ebintu byosoma buli kadde ebyo sandikuddeyo bya kikazi naye ekyobulirimu omwaka kale nga walaza buleryanyi nange nisiba mitwala waffe omukazi ayinza okugenda era ngenda naye bannange ebyokusajja nga bizze wali ffenna twekaza naye bw'osuba ekintu nga kino oba togudde ku mutawaana sikakintu naye nedda n'obwenzi nabwo butama Ama's Closet ffe tukyasinza okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva e China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite to Tower Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule ngadda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China
Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryagulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mityana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 070 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records. Tu recordinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika bya music byonna eby'enjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan